tulina okuboneka nga tunaanana mu nsonga ibiri ku isatu. Ebintu ebiri kutambula mu iwanga ery'ensi ya Uganda muyala ebusoga birina engeri ebiri kubuzaabuzaamu ife abalimu. Olingirira ennaku dino tulina ebintu nga obutagemagana mu beebika. Olowooza mukulu we lwaki abeebika tibava basooka okuboneka nga bagemagana? Yakyaba nga buli lunaku tulina okwemba nti abeebika mugemagane, era buli mwezi twayita abeebika muje tube walala, ayomaliza ngaofunye abeebika abaija walala nga batono. Olowooza lwaki bana abeebika bano tibagemagana? Omukulu director we bali kubuuza nsonga eyo. Okusookerera kwene abantu abeebika tugire nga tujja tunondoola okubalansinga n'ebika ngeri ki ebitambulamu. Tujja twafuna abakazi mu biseera eby'endawulo. Bamaama bano bwe tubafuna twaba n'obuzibu nti bwe tumala okubafuna tetusobola kubateekateeka. Eira abantu bateekateekanga nga bw'ofuna omukazi omuleeta wamuteekateeka yayinongolwa ekika bwe kitambula. Kyabayidyemu yagira ku mpisa ezo n'obulombolombo n'eneeyisa y'ekika ekyo. Aye omulembe guno tugira okwedunkiriza nga buli mukazi bw'ayida ayida nampisa ebivu ewaabwe d'aleeta mu bika bino. Ekyewaabwe d'aleetamu kino kyafumbirwamu. Mpagala ati buli bw'aleeta bw'aba nga yayida nga bamusosola yeena ayegeresa abaana bano baakula nga bayidya okusosola yasimba obusosoze. Mpagala ati kyaleetera ebika okujja nga binafuwa olw'ensonga nti omulembe ogwera abeebika baali bali kirala. Aye abakazi bano bwe tumala okubaleeta bamala baleeta sosolizimu mu baana. Buti omwana w'endeere gaakulembera nti oyo n'atwala okuwumbawumba ekika, endeere etandika okusosola endeeno. Obwani awo ekika kyabanga buli muntu ali mu dipaatimenti ye. Ku nsonga ey'eno Ssaabalangira waffe Kigulu yakuba ati tulina ekimbe kye beeta olwose. Wamaliza nga bano bali eno bano bali eno nga tutandikirawo enaawe nga nakutegeeze nti balina abagundula foundation. Bano bakutegeeza nti bali okuba nga bakusomesa olusoga otegeera amakulu n'ensonga, era bakuteeketeekere kalenda erimu enaku edda omwezi mu lusoga, enaku mu lusoga, emyezi mu lusoga, begemeko abagundula busoga foundation. Ojja kuboneka nti munange namba yojagana wansi ku screen awo sokonera bya maiso. Awala tulina ba Mark Logistics and Transportation. Bano batambuza buli kyoyenda mu mawanga aga East Africa obukwampa obw'ebuvanjuba bwa Africa. Tuli wano nti baleesemu embeera nti ono basosola ono aye nga baluganda bakika kirala. Ekireetebwa omukazi ono batuleese tukube nti omukazi n'aleeta neyisansula mu kika webale ino. Mpega ati yagati w'okuboneka nti ebika bino byalinga n'empisa daabyo. Aye abayizeewo nga bajja basikisa ebika, okusikisa kw'ebika kwabula batya nti baalinga nga baga omuntu gwe basikisa ekitiibwa. Ensi eno ng'ono asobola okuba obulala ekitiibwa kiba kyandawulo ino. Aye abantu bajja nga bavoola buti okuvoola kuno kuyidda kutya nti bamaama buli bwe batyama n'abaana batandika okudereegerera ate n'okumala okuba ati anti data wayini ayenda oyo, anti data wayini ole gwayenda. Buti laaleetera omwana ono okukula nga ayidde mwine nti oyo baaba gwakola ki gwayenda. Kituleetera ino okuboneka nti abazaire otwali nga tugemera watya awalala baaba ne maama okuba nga tukuza ekika ekyo omwama kyayidyemu. Omulembe guno leero buzirawo. Mukulu oyogere ku kusikiza. Ensikiza entuufu ey'ekika yandibeera etya? Ensikiza entuufu ey'ekika yandibaire eti nti bwe baatambulanga nga bajja bwe banoonya omukazi yasookanga mu kika n'azaala omwana oyo gwe baatambulirangako okusikisa omubiri.
mpega ati omulembe guno twaja mu mulembe gwa kunoonya alina esente gwe basikisa alinawo ayongerwako aye ng'ate oluyisi mu buzaale abatasobola tabatatuuka anaakola ki kusika anti nakuna ebintu bitambe nokusente yesebo bitambe nokusente nandi mpega ati kyova obona ndikiise obwakatonda kyayita n'obuwangwa esente dikulembere obuonyaga biri kubulira abaana okuba nga batandikirawo enaawo okujja nga bwe batambula ne bajja banoonya esente tibayira inuma era basigala nga bebeerayo ewaabwe beerabirayo tukaali wano ku lwaki Tubagemagana olina ensonga luli kujja ng'omena mpolampola yesebo ku ndogera gy'obeera okwogera mu kibikundaga nti omukazi gwe tuwasiiza n'aleeta n'ensansula ensiki eba etwale nongerezaako nti mu kaseera kano ebika tibifaayo kuba nga betaaga eigambye okulaga omukazi ono ekika kyabwe bakola ki bwe batambula ebika binafuige eigambi kitegeeza okuba nga enkiiko dino didumbira okuba nga ababika babanga eira batangaga ebika bakuŋŋaanya aw'ekika bwe yasitukanga yayinonola abaana bano n'abakazi baafuna empisa z'ekika n'okutegeera obulombolombo bwe butambula n'eneyisa y'okukumakumamu abooluganda n'eŋŋanda n'okugayita endyedo edibadiidi okufumba mu lujalano era awo eenaawo kyaleetera okuboneka nti ab'ebika n'abakulembeze b'ebika tibafaayo ate nga banafu ekyo kireeteire abakazi okwegemeramu okutandika okusomesa abaana baabwe emiziro daabwe gye bava kyabanga kibaleeteire ino okuboneka nti emiziro n'obulombolombo obw'ebika abakazi basomesa miziro daawaabwe n'obulombolombo obwewaabwe kubanga ebika bino tibityamisa nkiiko yesebo ate enkiiko kintu kikulu ino weenaawo ku nkiiko nga ne mbategeeze nti balina ba Foster Music Center bagana mu Kibugandi bayisa Pioneer Mall batunda ebyuma bikabwidibwidi ebyuma ebikola mu studio ebyuma ebikola ku mikolo endongo imwabende endongo ebyuma ba Foster Music Center mu Kibugandi bayisa wena kuba kutegera ebisinga okubo ojja kunyogontola akanamba kaisimu koli bana wansi ku screen yawo osooka ne kanti munampa kugemaganya obwene kibeta event lulimi olugweri event olufuutifuuti ebyuma ba Foster Music Center